nange nga bandoopa ku mulimu nga bandoopa mu bakulu ababaana boolaba bano gwaweddewo ebyaddala. Breaking news, Rama TikToker akomezeddwawo finally ewaka. Ono yagoba ku mulimu olw'okuyisa mu Kyagulanyi amaaso ate nga boss we muwagizi nnyo owa Bobi Wine. Video erimu ekyokuyiga era nja kusaba ogimpereka like nga bali nkula phone kwanda boyiji mpane ndowoozayo Rama ono yali ayisa principal amaaso ate okakana nga addiziddwa ku butaka. Nange nga bandoopa ku mulimu nga bandoopa mu bakulu. Joshamba amanyi buli kimu, Salima amanyi buli kimu, buli omu amanyi buli kimu. Omulimu gwange gwaweddewo lwakwagala lye naye ate siri munakuwa and I'm happy. Babadde nga bakwata videos zange za TikTok nga bazitwala ewa manager mu management nga bagamba oyo awemula atayagala kukola abeera ku TikTok ne bampaayo abaana ba Nuupu boolaba babi nnyo. Babi mwe bali muno tukola nabo. Era bagobyako n'omuvubuka w'emyale mu ngandaba n'amaaso gangaaga. Ebyobufuzi bwe bityo bidisaayo bangi emabega. Rama yali yagenda ku kyeyo ekata wabula nga ono yasobodde okubanga akomezeddwa akalimu najja wano ne mbagamba nti ono wakuddizibwa ewaka oluvannyuma lw'ensonda ennekusifu okukindaga era netwogeramu n'abamu ku bantu yali akola nabo ne bagamba ekituufu Rama yagobeddwa era nga yaddi agenda kuba nga adipotingibwa anytime from now. Kati evidiyo gyolaba olunaku olwaleero mu ddakiika ezisobole nga buziba ate vidiyo eyo nsobodde okubanga entuukako ne ngamba why not akanjisharinge namwe mpa ekyokuyiga oba oliawo kiki kyolaba mu mbeera ya Rama awo lwe tuba tunyumiza gwena ali ku kyeyo vidiyo nkulu nnyo. Rama ayongera okunyobola ebyamugobya. Ngenda mu akaunti yange nendiritinga buli sazidiritinga nazikweka okumanya nina eggume nazikweka nenzijjayo nga bandoopa babiwaayo babiwa abakulu nze gwolaba okumanya bano abantu bazibu babuulira abapataani mbonga we nazimba babuulira abapataani bano Ababangladesh bonna mu kampani bakimanyi nga wenvuma abantu bababuulira mbonga wenkuba oluseke ku live everything about my personal life in Uganda bagigamba kampani byonna babadde nga babimanyi nga bantambulirako era nabadde ndi awo munange nga bampita mu office nga bambuuza oyagala okukola oba toyagala ne mbagamba njagala okukola ne bakwata video zange ne bazindaga ne bazifayiringa ne baziteeka ku laptop ne baziweereza abakulu ne bakwata ebifaananyi byange byonna nga ndi ku live byonna mbu byenvuma ne babiwa mu office ne babiweereza abakulu naye ndiko favor. Omuwalabu yagambye Ramadhani mumuleke just mumukyuse location. Omuwalabu yabagambye mumukyuse location. Nze nentunulamu ne ngamba we banankyusa location bana abasajja ba supervisor bagenda kuntomeza kuba banene abaana ba Nuupu bandiko bantambulirako bajja kuntomeza ne mbagamba kati I'm done with your work. Ate abaana b'e Masaka ku Friday tubasalako mwenna tubalinze gwa tasobodde kubeera naffe kale tusobola okuwubirako ku kkubo oyinza n'okukwata akamyufuko oba akamyufuko n'okambala mu ngeri yonna yonna eri non-violent ey'eddembe naye eraga nti oli ne bannayuganda abanyigirizibwa era oyagala nkyukakyuka. Twegweko enkya emukono. People power, our power, our power, people power. Remember where you got it from. www.djeric.com. Abantu b'e Masaka wabula nga sinnayogera birala byonna mukulu mpuuga omukisa guzze musajja wa Katonda Bobi Wine atuuka e Masaka olwaleero yambaza family mukazi wo n'abaana naawe weegatteko ng'oyambadde bulungi essuuti ng'onyirira mujje mufukamire mu maaso g'Abannayuganda e Masaka ng'ensi n'ensi eweddeyo mpuuga gwe mukisa gw'osigazza gwokka wabula bw'otakikola ekyo mpuuga nze tombuuzanga bwentyo bwe nakugamba nti kaweddemu kagwamu eka ne mu kibira naye eka tubadde twagala oweetereze kwenenya mpuuga leeta famire nga bwe mufukamire mwetondere omusajja waka sina musajja wa Katonda mwetondere bannayuganda ku kye mwakola
bwe kitaba ekyo Mpuuga ne kubwa chairman ku kyalo tolidda mu kalaba akalulu. Kakati Mpuuga omukisa lwa leero era bw'ofiirwa guno simanyi kiriddako. Togambanga nti saakugamba nze nagamba luli ne Mpuuga akantu kaweddemu. Doga Nelson Apulandani akuba embooko ku makya lwaggulu. Kakati onaamala kwetuga nga Yuda. Ate weetuga Mpuuga okyalina omukisa. Yuda kyataakola gwe ate osobola okukikola. Duka mangu gwe abasookawo ne famire yo nga bwe gambye omukyala mu Gomesi tayambala ebimpi n'abaana bambale bulungi mujje mwetonde. Kale ab'e Masaka tuwage naki? Tuwage. Bobi Wine yaddako. Jjukira Bigirwa ejjinja yabadde useful activist gwe tumanyi. Bigirwa gwe tubadde tumanyi ejjinja omuvubuka ali active okuva mu FDC. Jjukira Bigirwa yali duleva wa Besigye. Bigirwa yamala ebbanga nga duleva wa Besigye ng'abalala tetubamanyi. Kuba Bigirwa bwe baamubba omukazi n'asalawo afuna omupya ng'ayagala agende mu kalulu ne legitimase. Omanyi bw'ojja mu kalulu nga tolina mukazi ebibuuzo biba bingi. Kyekikyannemesezza okwesimbawo mu Kampala Central naye nga kuwangula kw'abantu baagala dde okumpa obululu. Kati Bigirwa bambi engeri gye yava mu FDC ate nga underground soldier w'amaanyi akoze ne Anita Amongo nga bali mu FDC yali mu P10. Bigirwa ye yasooka okusituka mu kakofiira ka reedi ako nga teri akamanyi. Ebyana n'agaana. Lwaki Bigirwa? Empala n'ebyeji lwakuba Bigirwa naye mu jjinja bwayeesimbawo abalala tebayita. Bigirwa akyali w'amaanyi nnyo mu jjinja kuba ye ataakinga beesi. Lwaki musosola? Jeno Bigirwa mwe mwenna abatamanyi Bigirwa kyakoledde Nuupu ne wangu. Mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu. Bw'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku nnamba 0752 87 15 15.